Yes, aya oli ku Uganda Live ng'ate ndi n'omusajja Lama Khaled. Uno nga ye ex-Bawarima. Ng'era baalabisa nnyo wano beenywegedde ku TikTok batusiriwaliza abaana bano abasajja leero mulina ku lunaku olw'olwaleero. Embeera y'okukyeyo yakuyise etya kubanga amasappe n'amalala mugakolera nnyo ku byeyeyo nga mutandise okufunamu kasente. Soko mbule ku mbeera y'okukyeyo kuba abantu kwe basinga okulabira okumanyira awo naye bwatuuka eno oba ne biba bitya. Embeera y'okukyeyo ng'era abavubuka abali ku ddungu mazima bo bagamba nti tebikyukamu. Bobirengedde Kata bwe biri e Dubai bobirengedde kyobumanya kasita obeera mu Arab world embeera zaabwe zisigala zezibu nga olaba wano ffe aba East Africa tebekuba kukola mukolanga kalogoye tulinga abaddu eri kyoba omanya tewaliwo nnyo mirembe giri awo naye nga mufuna batono nnyo ku 10 oyinza ssangako nga 2 abalina ku mirimu giwandiise emirimu egisasula ate nga tamenyese nnyo nga mwana wa muddugavu wano newoba wasoma batono kwe bali naye batono ku 10 osangako 2. kati mwe mwakikola mutya okujooganga Bawalabu ng'oli muddugavu naye ng'oli eyo ojooganga Muwalabu ebibaala okubana bali basajja bamaswaba ekikwewuunyisa ekyo saakikolamu nnyo ssente kuba nambeerayo emyaka 6 naddala miliyoni bazaali 18 bawo bimanyi walina ogulako engatta empya abaana babimanyi ayo iPhone empya gwolina obeera nayo n'akamere wali oluusi kakwefumbira yagala kulya ku McDonald's KFC kati nga nze seeruminokubeera ne bebi eranyirira ne t-shirt eriko gwalina ojjambala siliva aliko olina omukuba ate ogambe nyina okudda ne ssente ngeno sinaayo buvunaanyizibwa buli awo. Ekitegeeza Dr. Lim omusanga kati omusanga wa kyalo oyo badde saagala nnyo muteeka mu interview eno naye nga bw'omulemedde kasooke nkunnyonnyole kino kive mu ddiiro. Ndowooza twali budde obwo nga nkomyeko ku kyeyo twesanze awo kubanga nkubudde akasenteko ku kyeko tekaali kangi nti nakolayo emyaka 6 kafuna ndowooza miliyoni 18 nga bwe nageze nasobola okudda nazo sente zisigadde kitwandiisa omuntu kyayinza obutakkiriza nti nafuna challenge y'amaanyi nga saategeera nti yali challenge mu bulamu bwange nti nakolera emyezi nga 6 wano buno buddiiru kano kali kakana ng'osiba ne miliyoni ebiwere 2 plus kiyinza okwewuunyisa nno myezi 6 nze saamanya nti waaliwo amaanyi aganje emabega nalowooza siridda ku kyeyo kuba nze naturally netuba nga gwankozesa kuyinza obutansasula bwe nkola ennyo n'amaanyi gange sisasulwa kati tujja tuukayo kuba amanyi tugende mpolampola nti lwaki bwe nkola sisasulwa nti oba bwe nfuluma ennyumba neŋŋamba kati ngenze kukola naye oba njagala nnyo okwolola onnuma nali luli simanyi naye kati mmanyi kenja okunnyonnyola mu maaso awo kati ku kya Dr. Lim twesanga ku kampani ya mwannyinaze bayita Ajat Rahma obudde buno ebisaidizawo kanyanyaawo nti yali mulaga ebyo ebiseera ng'ali mu budde bwa kulukulutinga abantu kati ate nze nava ebweru navaayo connections kitwandiise musobola oteeka baganda bo ebalirya akasente mpolampola kati tujja tukwatagana ku ofiisi eyo ate waliwo omukwano gwange Shafiru yali amanyi nnyo Ajati ono nampita mwerekereko awo tuvuga ne tugendawo kati wensangira Dr. Lim ebiseera ebyo nsaali nnyo omuntu wa TikTok by the way nali njirina app ku simu naye nga awo omanya ndi musajja nnyo wa Snapchat gyemba nekwatira selfies ebyo biki kati twajja ne Dr. awo ne tukolamu ka video nga ka challenge nti tukolemu ka video kyali kirowoozo kuwuddisaamu bantu mu kuwuddisa abantu okwo mwe twaviira ne tuzimba bondship ey'amaanyi weewaawo omuntu yandikubuuziza lwaki obudde buno toli naye bwe mba mwazimba bondship ey'amaanyi naye nga womanyi nti ensi makubo ga njawulo osobola okukwata eriryo n'omulala asobola okukwata eriryo kuba oli yandikubuuziza nti obudde buno nti nga bwamulaba ayimiridde oba nga bwali omukyala Swandiso bwe mba mufunye mba nkoze eki mba mmaze naye ate nekikuzzaayo okufa abantu naffe tulina obunafu bwaffe bwe sijja kuteeka mu lujjudde ti buli muntu kuba nti kinagambye nti oli kati aliita ekitiibwa kya mukyala gundi ate ffe mu buwangwa ekyo tukiwanya ekitiibwa muka gundi ng'amwanjudde omuweera ddala ng'ekitiibwa era omutiiranga ddala kati ekyo ekitiibwa kyekiŋŋana ennyo okukusimira singa wansanga mu buli budde ng'akyali eka nkyali nzeka awo twandisimye nnyo eyo munda saagala ate oba oluusi balabe bikozesa nga advantage kolaki
kumusuula ku ttaka twayawukanako mbubi. Kakati akasente nga bw'ogambye nti mukafunira ddala eyo ki ekisinga okuzitwala? Sijja kulimba kati kunze kitwandiise oba ekitwala ssente tekijja kubanga kyekitutta ezibu olw'ensonga mulimu abazisaasaanya nga tapulanizeeko wadde ekintu nakimu ne mubaamu oba oluusi oli ng'agenze kukola n'agula akataka ke wano n'agenda okudda nga kakolaki oba oluusi katwalibwa oba oluusi ng'aguze empewo ebyo byonna bibadde bituukangawo era abaana b'okukyeyo babimanyi. Naye kati nze kyennandiise ku lwange nga neeyogerako ekintu kyali kiwanvu muganda wange kyali kiwanvu olw'ensonga nti kyalinga ekiri ku pulaani kyakubaawo kuba nze mikwano gyange gikimanyi kababe bentutte ku kyeyo tewaliwo yali abulako ssente mbu nnemeseza erinnya ennyonyi taliiyo ekyatwala ssente kyazitwale ne kizza amabanja era munnange omuntu akulaba bwati bwalina okuwugira olw'ensonga ate atakumanyi nnyo era kyolaga abantu oluusi bw'ogezaako kivaamu oba kikyusa nga bw'omanyi obeera ensukuta bukakukku mu bantu ne bakumanyidde n'obeera nga tokyagenda bo bakuyita kwabika bakuyita kwabika baba bakuyise kwabika so ng'oluusi oba obuddemu oba obulamu bwe baba bakumanyidde ate ng'ogezezaako kwata ekkuba eddala. Kati alimu ono muli biki? Kuba we tugenda okutandikirawo wennyini mwenna abalaba Uganda Live mwenna abagiriko katutandikirawo wennyini kubanga mwagenda ne muto obutambi era simanyi oba abaliko kuno mwali mulabe ku butambi obwo. Ono omwami gwe tuli naye olwaleero ng'ali ne Halima, Dr. Halima. Kansooke nkiteeke endowooza ku myaka nti oluusi wabeerawo ekiseera kya buli kintu n'ekintu kisinga obukulu era obulungi ti ffenna twakula era naye obudde buno kyemmanyi waali mukyala mufumbo ate era sandiyagadde mumuteekako nnyo birowoozo olw'ensonga nti obudde buno mukyala mufumbo ateekebwako erya mukyala gundi okategeera nyinza okuba munnange simanyi nnyo engeri gye kiri nti nze nakwata kkubo lyange naye nakwata erirye ng'omuntu ogutali musango kati mba saagala nnyo kwegamba bamuteekako nnyo birowoozo naye kyoba omanya tiwaaliwo obuzibu ng'era bw'otambula mu bulamu obwo ng'omuntu nti osobola osangako ono n'osangako naffe bwe tutyo bwe twesanga mu biseera ebyo era nekikolaki nekiggwa nekibaako ekikomekkerezebwa kati oyinza okwekanga nga ye wanzikiriza ndala ndi wanzikiriza ndala kati oli n'omologa ate kati kino bayiraye lyose n'ombuuza ekibuuzo ekyo bantu bangi nnyo bannange oluusi abanjawukanyeeko olw'enzikiriza yange nga bo bagiyita ki eddogo ne munnange mwana w'abantu nga si ddogo oluusi tuyina nga ffe twazaalibwa ku nsi kuno nga tulina roles ez'enjawulo tetwandiise obuyinza obw'enjawulo kati ffe abali mu bujjajja obudde buno nti gwe obuyinza oluusi obwakkirwako ewamma mu kika buyinza okuba buli ku ggwe ate nga newaffe buli ku nze kati ng'era omwana ayitiddwa bazadde be tolina kubatenguwa olina kusitukiramu weewaawo mu prosesi eyo eyokuba nga tonneezuula tusanga ebizibu bingi ebizibu ebyo bye birabibwa bano be tuyisa abalya mmere n'atandika oba oluusi kusunga busunzi kyekiri kye bagambye nti baŋŋambye wayabeeka nga tamanyi ki kyakutuukako ogenda kivaamu otya neggwe mu ndoba okolaki guba weemanyi anti tetukyakulaba na ba pressure bala Viksoni bala na baba tetukyakulaba nabo kubanga omanye mmwe abavubuka obaffe abavubuka twagala nnyo amataala kati oli twali tukulabira nnyo mwezi kamera ezo mbuulidde ku bakwano bange n'abakwano bange bangi naye olw'okuba nti wewawa bayinza okuba bali mu media ti omuntu bayinza okubuuzaako naye nina abangi mu kategorizo ez'enjawulo mukwano gwange era na baba nkwagala nnyo kuba omusajja nkubiddeko ku simu mu mbeera eno mwembadde nga omanya abagala ngamba anko wasiba dredi nga sikyakulaba muganda wange ndowooza ondabye kadredi saakasiba naye kyayina emirimu gy'abakama bange gyenkolaki gyentyatambuzza bwombuuziza ku mikwano gyange gino buli omu oba oluusi alina ekkuba eriri lyakwata mu buweereza kati bwe tugamba ate katugambe obanga Viksoni ekinneewunyisizza bantu bangi nnyo balabanga vidiyo zange zino eza ebyobuwangwa abamu nababeera ne basangula ennambayo naye omuyimbi wa gospel omu yasigala kwegamba
tuyinza okuba tetulina communication naye tuwoobera ne namba y'omuntu olaba kuseetasete biki obeera ne ssuuli ya communication singa oba okoze ekyo oba omwetaaze ekitali ku balala abalala lwakulaba nga oyingidde obujjajja gyali misinde tayagala kwesembereza kukulaba oba akumanyi n'okukumanya kati mikwano gyange abo gye bali pressure naye mulabakoko ku TikTok tuludde okwogera naye kimanyi ali bulungi. Tukulabyeko ne ba TikTokers ab'amaanyi abayimbi bala Vixen baani nebo lwaki bo tobakuba njiri ya nzikiriza gwe gy'okkiririzaamu kakati ffe tetukkiriza mu buwangwa buno ne bw'olaba kizibu osanga omusamize ng'ali ku kkubo akutta oba olubugo n'ekifundikwa kya jjajjaawe nti ali mu kwagazisa abantu busamize olw'ensonga tukimanyi kiriri bbanja era likakata kukola ki okusasula ensonga lwaki sijja kukuba yugirayivu kipindi nti owaaye jangu osamire ebiki biki olw'ensonga jjajjaawo osobola okukwagazisa obuwangwa naye jjajjaawo aba agabira ggwe kati olina kwezuula bwezuuza obuddo n'obuvvo kuba tewaliwo omuntu amanyi gy'alaga nga tamanyi wa gy'ava oba ekitegeera kati oluusi baganda bange abo bo bayinza okuba nga balina obuweereza balina obuweereza ensi mu ngeri ez'enjawulo oba ekitegeera togenda bakola kibasibako bakibateekako ng'ekyamaanyi naye bwe buba nga obudde bwabwe kuba nze nalina emputtu muganda wange zakubulira wano nalina emputtu zinali nzijjeeko mu mbuga ne bampa eddagala oddinaaba nendiyiwayo neneeyisayisaako entungo bwenti n'amalwa bwenti nenvaayo nenziruka naye olaba nakkakkana nti nateekebwako embeera mubuuka munnange ali eyo gyoyinza obutasobola kutegeera gwe ng'oli awo olaba ebintu bituukawo mu bulamu bwo bwe bikyuka naye nga gwe tonneezuula muganda wange tomala budde bano abakulu basitula enkundi bwe baba bakwagala bajja kukimera ojja fundikira oli sayidi zeeno nze nkubuulira mazima ekikubo ebyasinga okunyiga oba n'ogamba nti kati nze kwe namanyira nti waliwo ekitali kituufu embeera yagenda ekyuka mpolampola naddala mu byenfuna omuntu yali yayingiza akasente tekakyajja ogenda olaba amabanja gatandise ofuuka amabanja ago okwagala tosasula lino ebbanja olina kwewola kuzzaako bbanja ddala embeera netandika okunkayuukira mpola kati mu budde obwo nga nze sinneezuula kitwandiise oba ensobi nakoleramu ensobi nenfunamu omukazi bweba mbeera kusajjuka tuuka waneeno kyoba okutuuka ku lunaku lwaleero nandikirira etinze ku ye kuba yakola kyamaanyi era bwe baba nga bajjajja bayita mwoyo batuukiriza obubaka bwabwe ate kikwewuunyisa omukyalo oyo yatulwangako empewe yandibadde omwoyo gwa jjajjaffe maama Nakayaga bwe twandiguyise nti ye yazannya lolo y'amaanyi sokolindemu kati ensobi ogiteeka ku mukazi oyo bwe wafuna nze obuzibu bwange ng'omuntu nange nali buzibu tubbiddwako ssente ezaffe enkalu tubbiddwako ssente z'abantu ogambe watambula mu masabo natambula mu masabo nanoonya kunzijjako lubaale kumuggyako ng'oyagala ate bamugyewo bamuteekewo saagala kubeerako okimanyi mukyali maafika buvubuka nti ebyo bibeerako ani ebiki ebyo okitegeera ng'olaba obulamu bw'olimu kedde ku makyote neyakati yo yazike otudde mu nziga bagambe nti ate owaayo ogenda yingira mu kali akayumba akatono ngandabira ddala obwo obulamu olaba bakugatta tebigatta nga ndaba bangatta nga n'oli baba ayogera munda ne mugamba mulimba sijja kusamira ne muganda wange obudde buno ne bontabuulira swimming pool y'eddagala n'ongamba nsulamu eyali yiwange emabbali luli kiki ebyakuleetera okukkiriza obudde buno nkitwala nti lubaale yafuna omukazi oyo gwe yayitiramu y'omuntu gwe yasooka oyitiramu omukulu kuba nali muvubuka eyeefuula omugezi nga bwemba n'essimu yange eyo giraba seetaaga genda ku mulimu nekyasobola okunyingiriza ssente mu makubo ag'enjawulo naye natuuka nga weetaaga kuba na ssimu okufunamu ssente okuba ne ssente nze katyanga nva ebweru navaayo 2021 January ssente zonna zenfunye nze kenzeeko kukola sina mu byafaayo byange nali nkoze adiwe ekiri kyenkugamba nti nze bwengezaako okukola sisasulwa era ne mu ssente zino okudduka nina byengezezaako tteekamukko ssente
kati kiri kyogamba kitegeeza tekiba kukola kiba kitya manya obuyinza jjajjawo bwe yalina gy'olina obeera oluusi baba bakunoonya wajj'olina kubeera bw'olina kubanga musumba n'oweereza Katonda n'akusasula nti bo bajjajja balaba ensasula gye bakusasulamu naye ng'omuntu mulya mmere munno takozesezza waakiri mukuba ddiiru titulina bye tugatta nze ne Ssekyewa naye nti ompite ku mulimu nkozesa tosobola kunsasula oba ojja lemererwa ate era nange nganza omuntu sikirootangako kunkozesa kyobola bwe nakola ekkata sente nazikubanga mu pate nazigulamu engatto kujooga ebintu ebyo naye wateranga kujooga n'abaani olwo kubanga jooganga n'abantu abaatulaba ebyo ebiseera omanyi munnange toyagala mwogerako waliwo abantu nti toyagala mwogerako emboozi yo ngenda gikuwa yonna kuba ate saagala nkiteeke oba ku lubaale yekka nange ng'omuntu nakola kyama nti twandiise okwesuula n'abandi okumpi kati oba kyenandigambye banandikunyumiriza mboozi kuba mulimukko n'abantu era nnyumiza kati kanjikunyumirize bulungi nti ng'oggyeko ey'omukazi eyewedde ebizibu bituukawo kinya omukazi ali bwatyo ne bwatyo ne mu kutambulanga wano na anko wange gwe natambulanga naye kuba nti nali muntu wa nnyumba nnyo nze nakati okubaako ng'obwena kino ky'oŋŋamba olina okuba ng'omanyi wembeera kwegamba olina okuba ng'omanyi embeera zange si nnyo omuntu mukyakaze muntu mutambuze naye yali omuntu omu tiolaba vidiyo zange zonna ezo nagenderangamu auto atambulanga naye ango wango yakola kyamaanyi nnyo ng'oggyeko olubaala okunziza emabega kinebe kwalinga kutambula kinebe kwalinga kutambula jawugambye anko aba anko wange omuyita anko tulina oluganda olwaddala olw'amaanyi kuba bakusaidia eri maama wange gye bamuzaala yampitanga nti waaye tugenda jjinja ate mba mugenda ezize tosobola nazirabako tosobola zikwatako wadde n'ekikumi n'emmotoka yagirina naye nga tuvugawo yange kyetwandiise okukozesa kitwala nti yankozesa mu budde obwo kati life y'ebbaala etuuka eggwa ngira mu life y'omu nnyumba omukazi anjigiriza ice omuwala tufunye okwawukana okwo okusoosa agenze kati munnange emmanjaawe wange ku mulyango ng'onaakonkona kojja wange ng'ajja ngaera munaye bw'omanyi omuntu gubadde naye kubanze nali nga soogera mbeera nti njiraba egenda sina kyagikolera munange nga mwaniriza nga ajje wange nga tubeerawo awo nga wiiki nga ziizo ng'aleeta ne mukazi we tukola ebyo nno olwo nze sifumbe wange waka emmere ekyavawa mu restaurant kyalimu kali amuleese tuweze waka tuliwo ng'abantu bana balamu breakfast lunch supper sente ezo zimanyi on a daily basis wekibosire kati gattako eza drug titwateranga nnyo gram ya ice eri mitwalo ndowooza nga mukaaga bagala kwefuula musijjukira beeyi era nange obadde ogendako gram eri mitwalo nga mukaaga kati gattamu ekitono nnyo kale muli wagigulanga mmeka entuufu gyalinga emitwalo mukaaga gye baleetanga gram nga ssente lwe zibanga zitaliiwo mwafunanga eyeena kitegeeza temwabeeranga bubi kati tukikoledde emyezi nga 6 nina bensuza mbagulira drug bululu nga bo bagattako ki tewali nga tobiraba gamba yawasiza n'ewange eyo lubaale abakulu baba bakunoonya ng'oli najja ewuwo n'awasizewo Ssekyewa nga naawe wooli ng'ate gwamulabirira ye ne mukyala we